Omukolo gw'okussaako omusika w'omugenzi Paul Mpungu Vianney lujja gutandise na kusumika ng'omukolo gwetabiddwako Ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB Matthew Bukenya, ababaka ba Parliament n'eyali ssenkagale wa Democratic Party Paul Kawanga Ssemwogerere. Kukuutira obeeranga mwangu babagambe osobola okumenyeka menyeka naye kyetaagisa palula. Omusika ono ye John Vianney Lujja mutabani w'omugenzi Mpungu Kiyanja Paul. Emikolo gy'okusumika gyetabiddwako abakulu mu kika ky'Endiga ababadde bakulembeddwamu omukulu w'essiga Bulayimu Ssekawo era ng'onna bakuutidde okukuuma ebintu by'omugenzi. Kalidinali Emmanuel Wamalanga yakulembedde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi n'okusabira omusika. Asoose kusaba musumisi kwanjulira abantu musika Lujja ne lubuga we Goreti Nalujja era n'abasabira ng'oluvannyuma bakwasizza Bayibuli ne sapule ng'akabali nako kubakwasa omutonzi. Buuliranga ebigambo bya Katonda ebiri mu kitabo kino olumu libeera n'amagezi ag'okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'okukumaakuma ab'omu nju eno. Asabye omusika okukuuma ebintu by'omugenzi era n'amukuutira okuba omuntu w'abantu ng'omugenzi bwe yali. Nze mu nkolayo ebirungi ebyobosikidde ndabagamba nti n'oli eyakolanga bw'ati wabubule bwagamba nti oyo musika wa gundi oyo. Yeebazizza nnamwandu Jane Francis Mpungu okukuuma obulungi amaka g'omugenzi eyafa omwaka oguwedde. Omugenzi Paul Mpungu yali munnamateeka omukuukutivu era ayagala ebyobuwangwa nga we yafiira ye yali akiikirira ab'ekika ky'Endiga mu lukiiko e Mengo. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino Crab TV 1.